Lexus tewali atamumanyi, tewali atamanyi byali akola, tewali atamanyi byali agatta mu Uganda wadde abantu abamu tubasooka kutegeera Isima yaani, but eventually ne tutegeera ndowooza abamu ne bategeera nnyo ng'amaze kufa era mulaba abatera okulaba emitimbagano nti vidiyo ze up to now zikyavaayo bye yayogera ng'alinga yali aprofesaying ekigenda okubeerawo. N'olwekyo abanafe baganda ba Uganda Bloggers Association bwe beegasi ne bagamba tujjukire omugenzi ono, tujjukire bye yakola ebirungi. Tewali muntu Isima abamu abasinga okufolowinga gw'ataakwatako aida mu kubuulirira ng'ayogera ku live yayita mu Europe, aida mu kwogera ku bigenda okubeera bya politics n'okwogera ebyemizannyo. Era musajja wa mupiira nyonzoga lwaki ndowooza ne baganda aba Bloggers Association bagambye nti okujjukira Isima katugende ku kisayi ky'omupiira, yali agala nnyo omupiira ne entertainment. Tukwatagane ffenna one tubeere nga sobola okumaliriza omuzikiti gwe yali aguteekamu amaanyi, n'ekyokubiri n'okuba nti legacy ya Isima ekyasobola okugenda mu maaso. Siresewo n'omupiira bagenda okuba nga mulimu abannamawulire ab'enjawulo, omulimu ba business community ab'enjawulo, ne bannaffe ba tiktokers ne ba bloggers ne ba leaders ab'enjawulo, kuba nti tuteekawo enkola eno eya Sseruganda. Ekyatuuka ku Isima kisobola okutuuka ku muntu omulala yenna. Tuli wano kuba muganda waffe yatuva ku maaso, ate muganda wange oyo yali ava mu kitundu kyentwala ekya Bunamwaya. Bunamwaya abatagimanyi bazadde be bawangalira mu kyalo kye bayita Zanu, naye ngenyini kabakoogera mu ensu wetukulidde mwetutobedde okufuuka kino kye tuli. So nkoowola buli kiisimu nti wali faani wa Isima kubona kuwasanga jangola ba celebrities bo, jangola abantu benjanga wasamba obupiira, tutwale koze eno ya Isima mu maaso, because Isima tiyakoma kwogera, yayingirako ne mu ddiini. Tulina omuzikiti gwe tulina okuzimba okumakinga sure nti legacy ye etambula. So tetujja kera makya kikola ffekka okujja kunga nawe lumugana ng'ali eyo otwegaseeko kuba nti tukituukiriza. Ne bakulu bange bensanzeewo wano okujjukira eyali mukwano gwaffe, eyali muganda waffe, eyali omusomesa waffe, eyali nabazanga ngaluganyi ako munaakasalamu revolutionized media kyekigambo ekituufu ekirina okukozesebwa. Kale nkunga abantu mwenna nembeebaza abatesitesi basaponsa baffe bannange nabo mbeebaza nnyo, bayize basaponsa mbeebaza nnyo olw'okuba nti mutaddemu ekintu kino kukiteeka ku leve endala. N'abo abasuubira okujja basaponsa betutanaba kutuukirira, nammwe era tubeebaza kuba tubanyiwe tunaabatuukirira mujja kutusapootinga. Ekintu kino si kyabuwaze naye kyabuntu, tubula nga twegattidde wano okulaba nti bambi tumujjukira nga tuyita mu kusamba emipiira ekigenda okubeerawo ku Sande nga 5 kisegira ku Sande Isima Memorial sports matches kisegira tugenda okukola. So njogedde ku tiimu MK kisegira waliwo abantu mu MK project yawo bakama baffe bannange Isima be yakwatako ennyo nga mwamulabanga ne mumunyumirwa one on one. Bambi ekintu kino tukitandise ate nga ndi wano nga blogger. Ensonga enkulu ziringa bbiri lwaki tutegese omupiira guno okujjukira omugenzi. Ensonga enkulu ennyo nti ensonga eyassa omugenzi ffenna tukimanyi nti yayita mu kwogera ku social media, yemu ku nsonga ffenna gye tumanyi nti nno ensonga lwaki yakubwa amasasi. Ate ng'era ekyo kikyaliwo mu media, abantu bakyagenda maaso n'okwogera enjogera bwetyo. Kati twagala nnyo tusomese abantu enkozesa ya social media. Social media osobola ogifunamu obugagga, social media osobola ogifunamu okufa, osobola okugenda mu kkomera olwa social media. Kati gwe londako kiki oyagala. Twafiirwa omuntu mulambe yali pulezidenti w'ababulooga lwakwogera. Naye mu bantu betwogerako mulimu abantu abalina obusungu obw'enjawulo. Mulimu gw'ojja okwogerako akuyitire bakifeesi bakulu. Mulimu gw'ojja okwogerako ajjeyo emmundu. Waliwo gw'ojja okwogerako akutwale mu kooti. Kati abantu tuli mu Uganda erimu abantu ab'enjawulo. So ogwo gwe mulamu omunene nnyo kitwagala kusomesa bantu. Waliwo abakava mu kkomera, waliwo ababadde nga basibwa abaana aba TikTok, waliwo ne muganda waffe Kibedi Cox kati yagenda mu myezi 4 ali mu kkomera lwakwogera. So twagala abavubuka abato abakozesa amasimu bategeere omugaso gw'amasimu nti osobola okukozesa essimu yo okweranga.
n'okola business n'ofuna companies zokiikirira wabula tetuba nnyo kwegamba nze nganze kuva dda nyinimu ekigambo nti nno saagala nnyo nze babe nga basoma kuwunza amawulire njagala nnyo nze nsome ku balala kitegeeza nti saagala nnyo amawulire gabe nga gali kunze musajja waffe Isima yafa nesiga naye yafuna chance oba omulala ne kimugwako ye ng'akyaliwo yandigambye yandikibulirire babloga tebannanga ekibizo kino kiri olaba gundi afudde naye kati ye yayigira mu nsobi ye already yafiirwa obulamu takyasobola kukomawo bw'ofuna chance ne bakutwala mu kkomera ogwo gubanga na mukisa bakututte mu kkomera nga pulesa kati yamaze n'akola ki n'avaayo alya butaala naye wofuna omukisa omubi n'ovuma omuntu atavumika ayina emmundu ye ajja kukuzikiriza ofe so twagala ekintu kino kibeere ekyokuyiga eri abavubuka abakozesa amasimu nti munnaffe yafa naye tuyige engeri y'okukozesaamu amasimu tukyuseemu osobola okubeera ne bizinesi eyiyo langirako nze ntunda motoka nsobola okulangirako nenfunayo kasente n'abavubuka bafuneyo emirimu egy'ebbali tuleme tunuulira social media eno nti ndi ku TikTok gwe mulimu kubanga oli ajja kuwa emitwalo 2 ovumejjako omwabuguluze olw'emitwalo 2 nga ofa talina wadde n'ekikumi naye obeerayo n'omulimu omulala oli akyokugamba nvumira gundi oba olinayo source of income oyo endala kitegeeza tusobola kukikola so omulamu omukulu tuyige engeri gye tukozesaamu ki social media ekyokubiri tulina omuzikiti oguli ku kyalo enkokonjeru awaazikirwa ddala omugenzi omuzikiti ogwo Isima yali ayina engeri gyakontributingamu ku muzikiti ogwo naye twali ku dduwa ne wabaawo n'abalala abasuuliza ebintu ebyo byebimu bye twagala okutuukiriza so kati nze ndowooza okwogera kwange ndowooza kankomewo n'abalala. Okay, omukulu, why artists are out of this? Ze sizanya blame games. Abayimbi bayina ebbet obutassociatinga mu kintu kye baagadde. Okay. Nze saagala kutandika gamba nti lwaki omuyimbi gundi tazze ebyo si byange okitegeera buli muntu waddemba alina right ye okujja oba obutajja. Abayimbi bangi by the way balina ebintu byabwe bye bakola, balina ebizibu, bali mu kuba nnyimba, abalala bali mu kufiirwa, but what is the bigger picture? Kasita abaliwo tuzze n'abayimbi abaagala okutwegattako obudde tebunnayita bayinza obutetwegattako ku kino n'ekiddeko ne because it's going to be year after year. Okitegeera so si kye kino kye tusembyeyo okukola. Talk about the fear. Kitutambule bulungi okugabadde mu press conference n'ogaba ebyaddala twatya. Waliwo ebintu by'owesikamu ng'oyagala obyogere ne n'owulira ng'otyamu. Okutya kwa butonde era teriyo muntu atatya okitegeera. Yes, oddayoko ku drawing board n'ogaa kati byenjogera bigasaani ekitegedde bino ebyexcitement bano abaana ba pressure bye balimu naffe gye twasookera. Amawulire si kintu kya muzannyo. Amawulire geetaagawo oba owa abantu amawulire weetaaga obwegendereza obw'ekitalo. You are playing on people's feelings, you are playing on people's emotions. Bad news can end career. Negative news can bring stress, and at the end of the day it can bring pressure abantu ne bafa abantu bafuna cardiac arrest. So naffe ng'abakola amawulire tulina okwetunula tuleme kubuleeminga bubuleeminzi ti naye lwaki kino lwaki natidde. Bw'okola ebintu byo mu mateeka era ojja kwesanga ng'ebintu bikwanguyidde. So kati twaddayoko ku drawing board ne tubaako ebitonotono bye tukyusaamu ne tutambula. Bannaffe abataakyusa obalaba bali mu makomera bazungana balamuzi. What are the memories zojjukira oli yali mukwano gwo? What are the memories zojjukira n'ogamba man I miss that guy to do this nga ndi naye nga tukola kino? What are those memories zojjukira ku Isima All Access? I used to talk to him every day because yakolanga live nankubiranga ku byagenda okwogerako so that tulema conflictinga. Isima mu bulamu bwe teyanvumako. He used to defend me in everything. Actually, Tata wa Isima mwami Mutabuliki, tata nge bwe yali akyakola mu State House kwa baneiba bafezana baali ba mikwano nnyo. Kati Isima ate nali samumanyira ku internet. Nali namumanya kubanga baneiba bafezana.
ate nali namumanya kubanga taata we mwami Mutabuliki ne family yaffe baali beemanya. So twalina omukwano ogwo. But the last time when nayogera naye, I remember it was a Wednesday. Nga ngamba nti akoye ba YouTuber ayagala tukole YouTube yaffe nga tusharinga content. Era twali tulina kutandika lwamukaako. So okufaako ekyali shoko y'amaanyi gyendi era yandeetera okukyusa ebintu bingi. Nasenguka gye nali mbeera kubanga nange nali mbeera Kisaasi. Isima yateranga okujja ewange. Kati mukyala wange Tasha nga bwe mpulira nti anyiizizza nga nnyenda wa Namukadde Isima nga mubuuza jjajja mu obufumbo mwabukolanga mutya mu biseera byammwe. He was a vibe. Isima olw'okuba nti yali mukulu yalina information nyingi gye twali tutayina. Kati gattako nti yali agenzeeko Sweden ng'ali exposed nnyo. Va ku bano baakaya abaasamira obwasaamiriza bakagenda e Canada ng'ate balina mu biyumba. Govanga ku musajja yali omuyiribi ku Wilson Street ne yeetwala e Canada. Kati Isima yajjanga n'atugamba nga comparinga life ye Canada exposure n'agigattako ey'e Uganda n'apredictinga future. Otegera? Kati okumanya Isima yali w'amaanyi. Look at these idiots baakaye. Bagenze Canada naye bakyakola bye bakola mu Uganda. Nothing has changed. Nothing has changed. Yeah. Kaka kati bajjayo Isima bye yayogera ne teri ayinza kujjayo kaye bye yayogera. Video za Isima ezo zijja zitya ziyayogera ng'omwana yakola video nyingi. Ya nange ezange mujja zijjayo. Abannayuganda bwe mutyo. Njogedde wano ebintu naye temubiwulira. I know. Temubiwulira. Tebakyabulira. Ne bwe twogera ebyamagezi. Kale nange bwe nnaavaawo nga mutandika. Bane Junior kino yakyogerako bwe mutyo. Junior yayogera nti waliyo ka minisita omulala. Kwaka temubiwulira. Naye mujja biwulira. Kale twekabire ffe abaasigala mu nsi etaliimu Isima. Ffe tetukaabira Isima. Twekabira ffe abaasigala mu nsi mwatali. Kubanga ye yayogeranga ku ngozi, ye yalina obumalirivu obwo. Yakolanga ekintu nga yeewaddeyo. Abantu bagamba nti ekintu kyonna kikole kubanga ne bw'oyogera ojja kufa ne bw'okusirika era ojja kufa. Kowola abantu ku mupiira. So abantu bajje ku mupiira, tusambe omupiira, abayimbi bajje, bakwano ba Isima yalina emikwano mingi mujje, ba MP bajje, so tusobole okutumbula omupiira kubanga era yafaafa kusamba mupiira. So kyekintu kyeyayagalanga ennyo. Bw'oba otangaza ku Isima all access, Uganda kikyesubwa? Uganda esuwa omuntu asookeramu nti buli amazima. Manyi Uganda abantu abalimu tebagamba buli amazima. Ye muntu gojja okukera ku makya kwanga atambula mu nsi nga tamanyi si kigenda mu maaso. Naye nasimanyi si kigenda mu maaso. Paka we nayingira ebyobufuzi nategeera ebyobufuzi byebireetera ensi okuba nga etambula okugenda mu maaso. Kitegeera. So Uganda tebulamu abantu nga Bayisima. Kati Isima yali akwatira ddala ku nsonga omuntu gyandibadde amanya. Amasomero agatulugunya abaana n'agoogerako, abantu bali mu bifo eby'ebitiibwa nga bakozesa ofiisi zaabwe n'aboogerako, banka zibba abantu. Kwa muli eri banka zibba abantu. Yes, zibba. Naye abantu batya okwogera ku banka emubbye n'asirikira eyo ne mbuba millions 2 n'asirika busirisi. So abantu nga Bayisima they are one of a kind. Tubamisinga tebatera kulabika era tebatera kubeera mu nsi. Jacob, Isima kikyalasinga ba blogger? Ekisookera ddala yali intellectual ate ng'agenda okwogera even if era anyiiza naye ng'agenda okwogera ng'amanyi wayinza okkiviiramu. Naye just ekyamulema kukola kintu kimu kyokka kwe kumanya entalo zatalina kulumba nnyo. Awo wali problem awo nti omanyi mulimu ebintu bimu ng'oli mwogezi, oli mwogezi mulungi nnyo nga mulimu entalo zotajja kulumba kuba mulimu entalo zosobola okulwana nga buloga n'entalo zotasobola kulwana. Omuntu ali mu buyinza kiba kizibu nnyo mulwana okitegeera naye ng'ate olina obbagambako. Are bloggers so important to artists? Bloggers? How are bloggers? N'ekigambo blog ekyo kyaluzinga a little bit of meaning. Okay. Nti babloga b'e Uganda essaawa zino basanga bafuma bawemula olinaga nti bloga. Naye nga bloga buli mimi yandisanyiza okubeera ne bloga wa music. Ate babloga babika bayanjawulo, bloga politics. Bayamba ki music? Bayamba ki musicians? Bloga. Yes. Ku muyimbi. Omuyimbi wabanga yalina okujulisa omuyimbi, yalina okutujjisa omuyimbi, sikera ku makya kuvuma batawagira mayimbi. Okitegeera because abawagira tabagira bonna beetaaga ng'omuyimbi okumanya kiki ekigenda mu maaso nga ku brand yo.
Okitegera buli muyimbi yenna yandibadde asaana okubeera ne bloga awandiika ku bimukwatako asuuta awaana okitegera bw'owaana omuyimbi wo omuntu ategeera dda nti omuyimbi ddala agumidde bakubanga abayimbi be Uganda kizibu nnyo okusanga omuyimbi alina bloga alina DJ alina omunamawulire alipotinga issues alipotinga ebintu byagala bituuke mu public okitegera tudde tubadde mu press conference ejjukira isima abayimbi balina ebibiina bya njawulo balina ba representative but it's unfortunate like you have tetulina representative yenna gwe tufunye ngava mu art fraternity ey'abayimbi tosaakira makya kumenya muyimbi kubanga omuyimbi bebakamisana bakola kiro ate n'ekirala nti bala nabo beeremererwa nga bo ne beeremererwa okuyamba abayimbi bannaabwe n'obalaba nga abayimbi bapookya omu ne bamugoba lenti ne bagana omuyamba so abayimbi banenya kitino nti ekigambo obuyimbi kijjirako ebintu bingi nnyo kitwalanako obuntu ak'omunda kitwala n'obwasseruganda nti erinnya ly'omuntu lisobola omubikka n'abula n'akasseruganda n'abula naga nti omuntu otunudde naye ebbanga ddene watugidde okukola ekintu kino I think tusobola okudiscussinga kasseruganda kabula abayimbi bali mu nsi yaabwe so banenye kitono the vibrance of media n'amawulire tulina engeri gye twakosebwa tulina omuntu gwe tusubwa oba kyasigala nga we kyali tulina ekintu kitwasubwa nga bannamawulire because olaba ndi buli gimu ya isima buli mwana yenna yamuwanga interview nti n'ateeka ku channel ye side income y'omunnamawulire okitegera nti kyetusubwa omuntu ali faamu asobola okunyumirira ku kigambo kye lwakubanga Uganda tinakukeera kumakya ku receivinga muntu ayogera amazima nti weyogera amazima bagamba owalana weyogera amazima bagamba baguze weyogera amazima bagamba walidde so tumisege bintu bingi I don't know if life etambula okay kowola abantu ku Friday ku Sunday ndi mu tiimu gye bayita historical tiimu eyo erimu babajjo erimu balunywa erimu lwamiti erimu abantu banyinya jangu mulabe omupiira ng'enje tugusambamu abantu muloza tumanyi kusamba omupiira naye tukuba eddiba nze nsamba mwenda awo enve mwenda esokukwata neggoolo aisaluti babloga bayogeranga naye okuva isima we yatulekawo is there any change? Yeah, for me ndaba mulimu loopholes nyingi abantu abamu babikola nga si kyabwe nga bakyesibako bwesiri oli naakola ekintu nakuba critique n'omusanga I see some of them I'm not a big fan naye n'osanga omuntu ng'alina kyakola nga si kikye naye ng'ayagala kuba nga isima nolwe nga akyeteekako bwetiisi jakola bwa kiti isima was real was natural I mean he would give you the way nga bw'alabamu ekintu ate ng'alina information research is very important emirimu gyonna gye tukola gino oba ffe abamawulire oba abantu ababalira gyonna kibi nnyo okukola ekintu nga tokoze tolina enough research ku kintu oba yogenda okwogerako ng'abamu bwe babigwamu obugwe nti isima yayogera ekintu nga kyekyo kyamanyi so to answer what you've asked nze nsuubira tetunnafunayo anybody else right now ajja kukola exactly oba something similar ku kya isima kye yakolanga nti abantu baffe nga bwe gambye tebaagala kuba tebali real njagala okuba nga olwamiti n'akoppa ekyo njagala okuba nga ono n'akoppa kino tebannabeera nnyo mu kifaananyi kye so for me tumisinga isima yensonga lwaki nti olwaliro naawe olaba amaloboozi ge gakyakomawo tukyalaba ebintu byeyogerako ebimu ne bituukirira so it's not something easy okufuna exactly isima era kijja kutwaliramu time. As someone awangalidde media, how do you advise these youth abaka joining a media obutabeera so involved mu bintu nga ebyavaako okutwalibwa kwa obulamu bwa isima? Tonoonya likes na numbers, beera real. Tokola kintu kuwaana na kukyamula mu lwaleero nakuze no mwagadde nnyo okukola ebintu olwaleero abavubuka abantu bebakoledde 10 years 15 years eko gwe oyagala okikola in a minute because ozize okedde osobodde okufunayo akasimu osobodde okubeerawo n'owalamba omuntu n'ovuma omuntu ekirala banaye yeka nkosa omukisa gundi ye tulekere awo okuteeka obukyayi mu bantu baffe. Ndaba nnyo abantu abakola olugambo, abantu abakola entertainment shows, amawulire aga entertainment baagala nnyo. I'm not saying you naye abatulaba olwale muve ku kintu ky'okusiga obukyayi. Togenda n'osanga omuyimbi olw'okuba bambi music atagaddemu tebitambula buli n'ogamba oyo yagwa takyalina hit. Nedda, twogere ku bintu ebizzaamu eggwanga lyaffe amaanyi nti abayimbi be tuvuma oba ba celebrities ab'enjawulo balina abantu ababakkiririzaamu kati tuba attacking. Do not go and abuse, to go beyond.
tutoke ku kintu ekirungi ekizimba eggwanga lyaffe tukoleyo ku bintu nga omuntu oyogera ku birungi byakoze okitegeera tetujampinga n'ogamba nti kakati oyo talina hit kati onansonyi okussa ekigambo kya mwami Jose Chameleone ayinza okuba ayinamu obuzibu oba ne family here tetusamuka no tumuzeemu maanyi tumwencouraginge teri muntu atalina buzibu mu family nekyova buli omu alina obuzibu so oba ayinamu ebitagaddemu tumwencouraging let us be there for him tumwagale tumuselebrating n'abalala bonna nga obadde mu press conference n'ogamba I think it's high time Chameleone aleke Chameleone nandisabye olevo gyaliko katakyali worth tetulina kye tumubanja byonna abikoze mu nsi nandisabye management n'amuli okumpi bamuadvising okuba nti bw'aba akola show takyakola show za kugendagenda buli wamu Chameleone aliko level kabibabbe bukulu wabo kwamba nti buli mwezi aba nekiemu buli district naga nti ngenze mu kisaawe ngenze Hoima ngenze Boma mvuddawo ngenze Football mu kisaawe buli just once a month kimumala n'amanya nti ebyo mwezi takyali ku level yo talina kyakakasa byonna abikoze byonna abiyimbye so nze nsuubira nani musabye nti level gyaliko alina kukola show emu omwezi n'afuna bandi ye gyatambula nayo n'awumula bwamala naga katugenze Masaka katugenze Jinja katujja genda whatever ba mbalala nga once a month boye level gyerigase gyatuuse kuno lekyo nsaba bannamawulire nga mpucha Chameleone tetulumba abantu tube mawulire ag'obukyayi tweyagalize tutunulye ku kintu nti ono yakoze bulungi ekikati kakyogereko ekirungi ono alina kyatambuleka okusinga okubanga twagala kuzaala wabuzalawe that's very wrong but I'm sure BBS kawunyemu eya Jackster tebikola Jackster omuyaayo oyo Jackster omulaba oyo Jackster musajja wange ali mu mataka mulaba atambula talumba alina restaurant kakati abantu nga Jackster professional guys ajja kuleeta alete B twagala mawulire bwe gatyo okuba nti tuzimba ate tugattako ku kitugattako nga kirungi obugambo bwewaira abatestes abavuddeyo ne idea no I love it first of all nja kwebaza abana mwesigwa waliwo ne ku Kenya Media okujjukira Isma yali kyali wange nnyo nga tukiziganya mu bintu bingi first of all musajja musiraamu ate ekirala muwa bya mizannyo ekirala nga nze nasooka n'omukwata omuteeka ku TV okulaga abantu nti yes ayinza okuba blogger naye alina sense abantu batandika okufollowinga Isma ayogera ebintu ebyamaanyi so nasajjiddeko baganda bange bwe bantu genda baganda tulina twagala kukola kintu kino kyensuubira nti kirungi ate kimuzza okuba nti tumwerabira tumuselebratinga kibeere tekikoma ku Isma yekka celebrating n'abantu abalala nandyaga tukuleyo omupiira nga gwamoze radio abantu abatuvudde ku maaso abawerako naye nga tubacelebratinga mu bulungi bakola era twegattira wamu very good thing and I really support it. Okay, thank you.